Ebikolwa by'okuwa abaana ebibonerezo ebikakali mu masomero ne mu maka bikyegirisa newankubadde nga gavumenti yabiwera. Alipoota y'ekitongole ekirondoola ebyenjigiriza mu ggwanga Kiwezo eyafulumiziddwa gye buvuddeko yalaze nga amasomero ebitundu 7/10 bakyawa abaana ebibonerezo ebikakali. Alipoota y'emu era yalaze nti amaka ebitundu 85/10 nago gakyawa abaana ebibonerezo ebikakali bino. Abantu batabuka mu maka gaabwe katugeze abakulu n'abakulu olwesanga nga obutabanko bwe baliko ekiruyi omuntu n'akimalira ku mwana. Abaami tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe kye kibaleetera obusungu. Bamugambyeko alabanga omukyalo omuzito mu byayogera obusungu abumalira ku mwana. Ab'ekitongole Kiwezo bagamba ebikolwa bino biremesezza abaana bangi okusoma nga n'abamu batuuse n'okudduka mu maka gye babeera. Kati abalwanirizi b'eddembe ly'abaana nabo bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kino nga bagamba nti tekikoma kukosa bwongo bwa mwana wabula n'ebiseera bye eby'omu maaso. Baganda bange bamaama ne bataata okukuba abaana oba okubatulugunya si engeri yokka gye tulina ey'okugunjula abaana. Abasomesa ne bagamba oyo muzadde we yamutuleetera n'atugamba tumukube. Omwana muzadde munange bw'aba akulemye okugunjula essomero si lye ligenda omutereeza. Bano bavumiridde ekyabazadde n'abasomesa okwesa embeera ze bayitamu nga bakula okugunjula omwana wa leero. Emirembe gikyuse. Banange lulinga omuzadde n'agamba ekintu n'omuddamu oba tonnamalawo ng'akwasizza omutwe. Naye olwaleero okuva ku mwana wa myaka 2 olumugamba nti yambala bw'oti oba sapatu aga lwaki mami. Kubanga tulina omulembe ogubuuza ennyo ebibuuzo okusinga era omulembe guno mwattu bw'omuddamu olaba ng'akitegedde. Kati abasomesa abasawo awamu n'abalwanirizi b'eddembe ly'abaana baliko amagezi ge bawadde abazadde n'abasomesa ku ngeri y'okugunjulamu omwana awatali bibonerezo bikakali. Omwana bw'aba asobezza mubuuze lwaki wakoze kye yakoze kubanga alina ensonga. Ensonga eyo nga tonnagitegeera kitegeeza ne bw'onoomutulugunya ne bw'onoomukuba enkya ajja kuddamu ensobi y'emu kuba ensonga eri tennaba kuvaawo. Nze omwana bw'aba nkugamba ng'akola empisa ezitali nnungi kandi tuziyite bwe tuti tolondayo mu bintu bye musomi n'ogamba kati genda owandiike kino ekigambo ku lubaawo. In fact abamu bw'okibagamba asooka waliwo yajja n'anneegayirira n'okunneegayirira tikyawe sigenda kuddamu kwogera.